kyambwa zino era kyekibawaliriza okwekolamu omulimu ne bazikolako omuyigo. Olunaku olw'eggulo twakulaze emboozi y'abatuuze b'Ekiryagonja Matugga abalumbiddwa eggana ly'embwa n'esituuka n'okuluma abantu 15 era nga basigadde maziga. Embwa bwe musanze mu luggya nejja n'emuluma n'emukwata bwe mukudde nzala embwa eri serious ekola ki emuluma. Leero tuzzeeyo mu kitundu okulaba embeera y'abamu ku batuuze nga bw'eri. Eno tusanze abamu ku balwadde abalumbiddwa embwa nga bakomezeddwawo okuva mu malwaliro gye batwaliddwa. Tugenze tukola follow up ku bonna ba victim abakosebwa embwa bafunye vaccine bonna ne baggwayo. Asiku Godfrey nga mukuumi ku ssomero erimu ku kyalo kino annyonnyodde nti yabadde agenda kugula kikomando kyokka bwe yabadde akomawo ku ssomero okwakola n'azigwamu mu kkubo ne zimuluma engalo bw'atyo n'addukira ku ddwaliro lya Frost Hospital gye bamukubidde akayiso ka rabies. As I was coming, kumbe the dog was running from behind. But I realized something. When I realized the dog was near by my side, by this hand here. Ono agamba nti embwa zino nga zaakamuluma yasoose kulumizibwa mutwe n'okkankana okw'amaanyi wadde ng'oluvannyuma lw'okubwa akayiso obulumi bwakendedde. Ye Kizito Esther yeekokkodde ensimbi ennyingi ezaamusabiddwa bwe yabadde yakatwala mutabani we Mukisa Ethan mu ddwaliro emaganja ekyamuwaliriza okumuggyayo n'amutwala mu ddwaliro e Mulago. Omusawo okukwatako yagamba olina ebiro ekitundu asooka akukwateko n'alyoka amukebera ng'amaaso tegakyalaba n'atugamba yenda kumpa emitwalo 2. Ebyembi yagenza okutuukayo nga nayo eddagala liweddeyo ne bamulagira okuddayo olwaleero era ng'akayiso ka rabies omwana bakamukubye leero. Okutuuka e Mulago nga teri ddagala eddagala liweddeyo ne batugamba leero tukeere ku makya okukeera ku makya ne batujjanjaba naye ng'eya tetanasi tuguze eggulu. Kansala Ken Kaggwa asiimye Bukedde TV olw'okulaga amawulire gano n'ategeeza nti essaawa eno abazadde abaana babasibira mu mayumba mwe bazannyira olw'okutya embwa okubaluma. Naye kati 24 hours eziyise okuva emabega tetunnabafuna lipooti yonna ey'embwa bwerumye. Naye kyetusaba era kitukuutira abazadde temuggwamu maanyi mwongere okukuuma abaana abo mu nnyumba. Abamu ku batuuze ob'edda buli embwa ze balabako nga zitaayaya nga bazifa obutula emisinde n'okuzikuba amayinja. Basiimye ssentebe w'ekitundu kino Waswa Bernard olw'okubadduukirira n'emitwalo 5. Naye tusaba tuyambibwe tulabe nga tutaasibwa. Okiraba tutusa okwebaza Chairman Waswa Bernard Chairman w'ekitundu kino eky'Ekiryagonja kubanga ate ssebo naawe okoze kyamaanyi nnyo okulabika nti obaddeko kyokoze. Tusaba obuyambi bannange buli bakikwatako yenna tubasaba tubeegayirira Taata President Museveni. Robert Musanje yakusakidde eggulire lino. Tubasaasidde nnyo bannaffe ndowooza abakulembeze omulanga gwammwe baguwulidde bulungi kakati giweze emyaka 2 bweddu bukyanga gavumenti esumuusa Fort Portal Municipality okugituusa ku ddaala ery'ekibuga oba city. Kyokka abatuuze bakyalimu obwattoma olw'ebirungi ebitono bye bagamba nti byajja n'ekibuga. Mu Julayi wa 2020 minisita wa gavumenti ez'ebitundu yatongoza ekibuga Fort Portal ku mutendera gwa city ekituumibwa Fort Portal Tourism City. Fort Portal yasumusibwa n'ebibuga ebirala okuli Mbalala, Hoima, Lira, Arua, Gulu, Mbale ne Jinja. Ekyo kyakolebwa okutuukiriza ekiruya ky'eggwanga kya Vision 2040 okulaba nga bassa ebibuga ebirala n'okukendeza ku buzito ku Kampala. Kyokka nga wayise emyaka 2 bukyanga ebibuga bino bitondebwa abatuuze Fort Portal bagambye nti tewali kye bali bafunyisa nnyo bukyanga basumusibwa. Bw'otunuulira budget eyali eya municipality nga municipality eyali ekavalinga population ey'abantu abali mu municipality ne area obunene bwayo olaba nti budget eyo wetwogerera kaakati bagisala n'okugisala. Muweereza Andrew agamba nti akulidde mu kibuga ekyo emyaka 10 niye empeereza ze bafuna nga municipality zisinga eziri mu city okusinziira ku y'enguudo zaali nnungi nga gavumenti ebasindikira ssente zimane kati engiro mbyokukira kuzaalibwa. Ntulola ebintu ebyabeire mu bikolwa municipality bikaba nibirenga kukolwamu betusaazi nti bikyakolwa nakati habwokuba abasite babaire city bakatugambira abebembezi baitu batugambira nti bakabaga sente zone zokukozesa mu city tusanze rwefokere city omuntu nogwakwija mudero hati ngaijwere baba empira yaruwe abantu bengi bali begomba nebehura mbenda kwija Fort Portal novezero mpaka serne baruzero mpaka koro kati bakitegeeza ki
nti kino site kiri mu biwandiiko but in service we at the town council level. Bamenya ba Fort Portal division mu 2020 bali baloza kucho kugala ofisi zaabwe okusanga gavumenti bakasiza n'okubawa obuyambi bw'ensimbi. Ekibuga kino kiri mu division 2 okuli Central Division, North Division n'abakulembeze ebitundu bino bometi bali bambalirira okuva mu gavumenti okola emirimu gyabwe. Aluna Kibirango ssente bwa DP Fort Portal agamba nti ekibuga kino okukifuna kyalimu ebyobufuzi okusinga obuweereza. Singa tuwebwa platform okwogerera abantu ekikulu balireta okutegeera nene gavumenti yaffe eno eyina enkola ey'okukumira abantu baffe mu kutamanya kati kyekizibu ekiri ekyo twakutegeera kwa Fort Portal erimu ebyobulamuzi bingi okuli ebiyo by'ennyakasula amazzi agatokota amabeere ganyina mwiro amakumiro g'ebisolo kuli Kiba National Park Ranges of Mount Tresor obuwangwa amasiro g'ekalambi n'omugga Mpanga. Nelson Tachingona alambika ku byobulamuzi agambye nti wadde ebirungi ebinatuukibwako byonna niyali n'essuubi nti bijja kujja. Agambye nti abalamuzi beeyongedde nga kiwadde abaana b'ekitundu emirimu. Everyone now is wondering why is Fort Portal a tourism city and people are coming, and that means the hotels are making money, the markets are making money, because when people come here they buy food, they eat in those hotels. Linda Irene Mugisho Mbako omukyala Fort Portal agambye nti essuubi terinaga okuba bingi gavumenti byekozeeko. Agambye nti amalwaliro n'amasomero ngali mu kuzimbibwa okutuukana n'omutindo gwa site. But government has also played a big role, more especially in health sector, where I want to thank the Ministry of Health. Most of our health centers are being supported with construction. When you look at the two health centers, in North Division of Kikuma and Rubingo, they are going to have construction block of wards. Gavumenti ng'abakulembeze baperereza abakulu mu gavumenti ekitundu kyongera okufuniramu ddala. That government is trying to do something to ensure that it supports the city to provide services, because it's the cardinal role of government to ensure that they give services to the people. Jonathan Tusingwire yakusakidde eggule lino. Walaba Amawulire Agabuutikidde tugenda kusooka tunyemu ku lwendo lw'amazzi komoni ekitundu ekyokubiri tosubwa emboozi yaffe ey'okutambula kulaba. Bwe tukomawo mu Agabuutikidde okutambula kulaba biibi n'ebikujjuko by'olusooka omwaka e Thailand ebirimu okweyiira amazzi. Empakezi badde zava kyo bw'omwana kusindika butambi ku WhatsApp kati zigenze live nga bakusala olaba. You are the one right beside you. Mugambe nti omwagala Katonda y'amaanyi zasinga teri binava mu mpaka zino olirwedde nabyo batolirwedde nabyo. Mwana ayita kuvaako kyekiri ku mimwe gy'abakontanyi okusunsula banayitawo ku mutendera oguddako mu mpaka za Miss na Mr. Bukedde kwakulagibwa lulwa Sunday essaawa 2 ez'ekiro ku Bukedde TV1. Eno ya Miss Mr. Bukedde season 2 wano ku Bukedde TV1, TV y'omuntu wa bulijjo. Empakezi badde zava kyo bw'omwana kusindika butambi ku WhatsApp kati zigenze live nga bakusala olaba. You are the one right beside you.
Abakulembeze mu ggombolola y'ekitundu mu disitulikiti y'Empigi beekozeemu omulimu okugaziya ekifo abakyala we bazaalira ku ddwaliro lya Kitundu Health Center 3. Kiddiridde okubanga ekifo abakyala we babadde bazaalira mu ddwaliro lino kifunda nnyo kyokka ng'omuwendo gw'abakyala abazaala gweyongera buli lukya. Embeera y'ekifo abakyala mwe bazaalira ku ddwaliro lya Kitundu Health Center 3 eraliikiriza abasawo n'abakyala abawala embuto nga basigadde kuzaalira oluwa ddwaliro lw'akasinga akamu ke balina ate nga kafonda okusinziira ku musawo Betty Nalugemwa nga yamyuka akulira eddwaliro lino embeera gye bakulira mu yaliikiriza olw'obufuuna bw'ekifo nga beetaaga kuyambibwa. Waliwo we tubeera na bize kuba kisinziira tusobola okutuuka mu 8 okuzaalisa. Ategeeza nti olw'obufunda bw'ekifo tebasobola kuzaalisa abakyala basukka mu babiri singa obwetaavu bw'abakyala bazaalira mu ddwaliro lino buli waggulu. Obuzibu bunene nnyo kyoneza okwekanga nga ofunye abakazi 3 omulundi gumu naye ebitanda tulinamu bimeka 2. Embeerwaliza abakulembeze n'abantu b'ekitundu okusukiramu okutima empenda ez'okukulira ku nsonga z'eddwaliro lyabwe okutaasa obulamu bw'abakyala. Abakulembeddwamu ssentebe w'eggombolola y'ekitundu Godfrey Nalima Magasi Muhammad atwala abakozi b'eggombolola basinkanye ku ddwaliro ne batongoza olukiiko olugenda okulebera n'okweva okuzimba boodi y'abakyala. Gonna abakugu baagubalidde nga gujja kumalawo miliyoni 300,000. Bagamba nti basoose okuzimba boodi eno mu nkola eyakubazambogo. Abantu mwenna ab'emitima emirungi tubakoowoola okujja wano okulaba ng'ekizimbe kino ekituumiddwa Charles Peter Mayiga Maternity Ward kizimbibwa. Balonze olukikulu abantu 5 olukulembera Godfrey Katumba n'omumyuka Godfrey Yombo n'abalala era bakwasiddwa omulimu gw'okunoonya ssente bazimbe boodi y'abakyala. Obuli eri omukyala okuzaalira wafunda ekisooka afuna endwadde. Mwenna tubakoowoola nti mujjukire nti omwana gwe waleka ku kyalo agenda okuzaala enkya nafa kijja kuba nawe kikwatako. Abakozesa eddwaliro balomboza ennaku gye bayitamu nga bazze okufuna obujjanjabi. Omukyala ojja oweddeyo oze okusumulukuka abasawo bwe bali abandikozeeko naye ng'obutanda mu kasenge bulimu obutanda 2 wafunda tusobola kuteekayo bakyala 5 ng'ate eddwaliro lyaffe lya musingi guli ku ggombolola. Basiimye abakulembeze baabwe olw'okutandika ku okuzimba woodi ezaalirwamu. Oliva ssentebe Nalima n'abakulembeze batulambuza ekifo agenda okuzimba woodi abakyala mwe bazaalira. Woodi egenda kubeerako woodi y'abaana n'abakyala, egenda kubeerako board room, egenda kubeerako offices ez'enjawulo. Amabaati ge gali eri. N'abakulembeze b'eggombolola y'enkozi nga bakulembeddwamu ssentebe Francis Buye n'akakiiko akulembera eggombolola beerekerwa abasawo mu malwaliro nga gavumenti okwebulankanya ku mirimu. Babituuseko mu kulambula amalwaliro mu kitundu ekyo mwatandikidde ku ddwaliro ly'Enindye Center 3. Era assistant we n'alugamba nti tali supposed kubaayo olwaliro musima ayina sima outing ye ayina off ye. Eno basanze abalwadde bakonkomba ne bateeka amyuka akulira eddwaliro lino Kezia Nakitende ku nninga nnyirwa Mukama we n'abasawo abalala tebaliiwo. Ekintu ekyokusoomooza ndowooza ekisinga kibadde kya supplies eddagala okubeera olumu nga ebituweebwa nga teritumala. Kyokka kitadde kubutabeerawo we basula. Amayumba tuli abasawo bangi naye tetulina wakusula. Kati okubeera nga tetulina wakusula ki affecting enkola gye tukolamu emirimu gyaffe. Olwaliro amalage bagenzeemu kuliko Nabyewanga esenta 3 n'eggolo naye abasawo basangiddwa nga tebaliiyo. Tubaleeta eddagala kalitwako eddagala nga lingi okusinza ku consumption. Abakulembeze basabye abasawo okufaayo ku mirimu gyabwe n'eggolo naye ng'omulamu omukulu ogutuleese kulaba amalwaliro gaffe gatambula gatya empeereza yaffe eri etya eri abantu baffe. Naye ng'ekiyisaako eddagala eryo abalwadde kwe kujja okufuna services abateekeddwa okuba services ne badda mu busenge bwabwe. Joseph Kinobe yakusakidde eggulu lino. Webalire ddala Joseph Kinobe nga wakayita sabbiiti emu nga tuyingidde omwaka omujja Bambalaza bwe Ssemakula akuleetedde ebimu ku bikujjuko ebigulawo omwaka mu ggwanga erya Thailand. Eno nno lubeera lunaku lwa kweyira amazzi mu nsi yonna era nga lujjumbirwa nnyo abantu ab'enjawulo okutambula kulaba.
olunaku luno olumanyiddwa nga Songkran lubeera lwa kuwummula wonna mu ggwanga lya Thailand kuba lwe lunaku olubalibwa nga lwe lusooka mu mwaka mu ggwanga lino. Ku lunaku luno abantu babukeereza nkokola ne beeyiwa mu bibangirizi eby'enjawulo oba ku nguudo, olwo ne batandika okweyirira amazzi okuva ku makya obudde okuziba. Ebikujjuko bino bimanyiddwa nga Water Festival. Ababibeeramu buli gwasanga gwayira amazzi era nga tewabeera kukubuuza wadde okunyiigira oyo abaaga kuyiiridde. Muno mubeeramu emmotoka ezitambuza amazzi okusobola okugatuusa mu bifo ebyo abantu mwe babeera okugeeyiira, era nga luno lunaku lukulu nnyo eri abantu mu ggwanga lino. Okusooka abantu bano beeyambisanga bulobo na bikopo okusobola okuyiira oyo abaakuliraanya amazzi, wabula nga mu kiseera kino baakolayo ze bayita water guns, nga zino mwe bassa amazzi ne bagafukirira oyo yenna gwe baba baagadde. Kuno bagattako kati empiira ezifuwa amazzi okututobaza abo ababeera okumpi n'abali ewala, era nga mu nkola eno nga babeere bantu abatambula egyabwe nga bali mu mmotoka oba ku pikipiki, gwe gw'osanga gw'ogayiira ewatali kukubuuza ate ogubadde. Wabula ekyewuunyisa nti olunaku luno olubalibwa nga lwe lusooka mu mwaka terubeerawo nga lumu January nga ffe wano bwe tuutwala, wabula mu mawanga gano aga Asia olunaku olusooka mu mwaka lutuuka wakati w'ennaku z'omwezi 13 ogwokuna n'ennaku z'omwezi 15 ogwokuna, era ng'olunaku luno olusooka mu mwaka bo olwabwe lumalya ddala ennaku 32. Enkola eno ey'okweyiira amazzi buli mwaka esombola abalambuzi bangi nnyo okuva mu nsi nnyingi okwetoloola ensi okugenda okwerabira ku bantu bano engeri gye bakuzaamu olunaku luno. Ng'oggyeko abantu abeeyambisa water guns n'empiira okufukirya bannaabwe amazzi, waliwo abeeyambisa enjovu okututobaza bannaabwe nga zino zinywa amazzi gabafuuyira, songa na bwendo base n'amazzi ne bagaziyiira mu ngeri y'okwesanyusa kumpi olunaku olulamba. Toswa puroguramu buli ggwanga olunaku olwaleero ku Bukedde TV2 ssaawa 2 ez'ekiro nga kwetedde abantu ng'eno bo buli mwana olunaku lwazaalibwa abawuzza omwaka mulamba ku nsi, so nga abantu bonna mu ggwanga lino balina olunaku lumu lwokka nga luno bonna lwe lunaku lwe baazaalirwako. Nze Bambala Zaawe Ssemagula. Beerako olabe program buli ggwanga osobole okunnyonnyoka ennyalwe emboozi eyo ey'okutambula kulaba. Bwe tweyongerayo abakulembeze mu disitulikiti y'e Ibanda balaze obutali bumativu olwa pulojekiti y'amazzi amayonjo eyagaana okuggwanga mu kiseera kino ge balina abagagabana n'ebisolo. Pulojekiti eyogerwako yatongozebwa pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka ogwa 2017. Project eno y'okuzimba amazzi enyabuhike kijenje sanitation water scheme yatongeza President 2017 okubunyisa amazzi amayonjo mu bitundu bya disitulikiti y'Ibanda nga yali yakuggwa mu 2018 yali yakumala obubi 2018 wabula n'okusakati project eno teggwanga abavuzi b'ennyanja olw'okubeera nti bakozesa amazzi g'ebidiba ate nga olwo project yandibadde bayamba bano bagamba amazzi ge bakozesa bagamba nti ate nga giguka agaliwo ntugakozesa n'ente nzigarubatamu konka tutiine ekyokukora ntuba twine egumire embeerero. Godwin Muhumuza Speaker wa disitulikiti y'Ibanda
ku mbeera n'agamba nti gavumenti yandivuddeyo kubanga abantu bali bubi. People are suffering. We are now entering a dry season. The area which I represent, Greater Nsasi, Katongore, part of Kayenje, Nyabushe, people are badly off. Kampuni ya Block Technical Services eri mu kukola ku by'okubunyisa amazzi gano eza endagaano yaabwe. Moses Ebalu yingini okuva mu kitongole ky'amazzi ng'alabirira projekiti yatubulidde ebimu kuleetedde projekiti okulwawo. The land owners wanted a different amount of money, like they have a different mindset on how much they should be paid for, and the contractor could not do any works there, but we are happy to inform you that that point has been compensated fully. Ebalu yeyamye ng'omwezi ogujja tegunnagwako buli kimu kijja kuba kiwedde. For water reach in Istasi and Kanoni, that's in Kassel district, we are hoping because when water reaches here by 28th February, the rest of the works can be done within March. The all water reaching in all those areas. Baba kampuni ya Block Technical Service n'obakumiza abantu teyabadde balimisa projekiti eno okutambula tebikyaliwo. We have worried about all the UPVC pipes to complete the raw water main. I think that's the main challenge we had, the water main. By 20... N'awalala Timothy Mushabe yakusakidde eggule lino. Kakati abakyala abali embuto bakubiriziddwa bulijjo obuteekweka n'okuddukira mu masabo okweraguza nga wabula bettanire abasawo abakugu we baba kutaasa bulamu bwabwe n'abaana be babeera nabo munda. Byogeddwa omulabirizi wa Central Buganda Patrick Bwakula bw'abadde aggulawo eddwaliro erizimbiddwa e Budongo. Omulabirizi wa Central Busoga Patrick Wakula yennyamidde olw'omuwendo gw'abakyala bali embuto abasangibwa n'akawuka ka mukenenya abadduka mu malwaliro ne basalawo okuddukira mu masabo okweyongedde era abasabye okukomya omuze guno n'akalatira n'abasawo. Bishop Wakula bino abyogeredde ku kyalo Budongo mu Town Council ey'e Namutumba gy'agguliddewo eddwaliro erya Namutumba Community Hospital. Agambye nti okuddukira mu masabo okuteeka obulamu bw'abakyala mu makati y'abaga. Tiweekweka ovumbula ng'oli mulwaire weetaga waidde eri abasawo baakubudaabuda baakukola ku bulungi kubanga ezira bulwaire bw'obaawo nga bw'oidda kutwala woba owulira amateeka g'ekisawo. Omulabirizi Wakula asiimye abatandisi b'eddwaliro olw'obuweereza obulungi. Balina ebyuma, balina ebisobozesa ebikebera abakyala, abazaala nga babaagibwa, abalongoosebwa okubona obulwaire bwa HIV, nibenabe n'ebibanda twenda okwebaza Katonda erirwalire n'eridhye mu Namutumba. RDC w'e Namutumba Thomas Matende eno gy'ategereza ng'obulwadde bw'omusujja mukenenya n'akafuba bwe bweyongedde mu disitulikiti eno era ng'abaana bangi balwadde. Akitadde ku bazadde balumiriza okwettanira okweraguza ng'omusujja baguyita endwadde z'ekinnansi saako n'okwettanira obulwaliro obutalina bisaanyizo okufuna obujjanjabi. Because we know very well that AIDS had gone down, but now it is coming back because of the rampant youth getting involved with the mature people. Matende lasinzidde no n'asaba abazadde okuuma abaana baabwe obutayingira buyeekera. We have seen that many of our parents they are being convinced by many people that they are taking children to get bursary, and in turn they are taking them into rebellism. Yamyoka akulira ebyobulamu mu disitulikiti ya Namutumba Margaret Sengonga ategeeza ng'eddwaliro eriguddwawo bwe lugenda okwewula ku malwaliro ga gavumenti n'okusembereza empeereza eri abantu. So twakoba nti hospital erina buli kimu, bino bya sikoseeru, bino bya musaayi, tulina omusaayi ensinzayo gy'okweyagaana ngaayo kuzirayo nga bwenkobye. Jobzira bakulira eddwaliro lino ategeeza nga bwe batandika eddwaliro okukendeereza ku bakyala b'embuto eŋŋendo ze batambula empanvu. Akiggumiza nti abakyala ab'embuto bangi badduka mu malwaliro ne bagenda mu masabo. Twali tufeesinga obuzibu n'abakyala abazaala nga wazirayo eddwaliro. Omukyalo oba ali omwana ali kwidda ku luya bubi alina okujja okumukola operation. Ojja okuvaano nti ojja yiganga wala, ojja okuvaano nti ojja imbaale wala. Kale omukyalo oyo ng'afiira mu ndira. Emmanuel Balukusa yakusakidde eggulire lino. Webalire ddala Emmanuel. Abavuzi ba bodaboda mu disitulikiti y'e Kiboga bataamidde abakulembeze baabwe olw'emivuyo mu buweereza.
babadde mu lukiiko lwabwe tabamiruka olwa buli mwaka olubadde mu bitundu by'ekibuga. Abavuzi ba bodaboda begattira mu kibiina kya kibuga bodaboda association batabukidde abakulembeze b'ekibiina olw'emivuyo mu buweereza okuva mu mbeera badde mu lukiiko lubagatta buli mwaka olubadde ku town council y'ekibuga. Mbadde nsaba mwetereeze nga tonadda muzeeyi Muwalire byayogedde mu myaka gye mbadde tebisaana kwogerera muffe abaana. Ina n'akakiiko ke nasangako nga balimu okwerumaaluma nga ino ofiisi eyingirira emirimu gya ginne waayo omukulembeze ono ng'ayisa mukulembeze munne amaaso. Tuyingira ekintu kino nga batubolera ku kakaadi aka bodaboda naye kati n'ebyobugagga tuyina tukulaakulanya walala muli mu ngwala mwekuba kubanga ebiwayi bino kizuuse nti byayawukanamu basimbaganira amapuuli ffe tufiirwa eri bo bali muki mu kulwanagana. Ensonga yakalina bagamba tebagifunamu kuba kalina yazimbibwa ya ssente nnyingi naye omwana omu agamba ffe tetugifunamu kubanga ayagala ssente zaatwala ndowooza buli lunaku atwale mu ngalo naye ng'ate omugabo gwe gusigala weeguli. Bategeeza nti abakulembeze bwe babawa ssente ntono buli batula mu lukiiko nga bweba omutwalo gumu gwokka kyokka nga basiibawo nga nabo mu ensimbi zo tebazifuna. Abalala bali mu kukola abalala baweereza emirimu olyawo nesirayo ezitowa emitwalo 5 n'ekitundu kati emitwalo 5 n'ekitundu kalina evaluinga ssente mmeka. Atwala poliisi ebiduka ekibuga lokuta abavuzi ba bodaboda okugenda bafune okubangula bafune driving permits n'okugenda mu yinsuwa. This is now the core. The business is growing, but we need also the life of the bodabodas and their properties, including their motorcycles. They should insure them. Sembajjo Kirigwajjo Isaac ssente wa bodaboda ekibuga agambye ekibiina kiweza bamemba 1339 nga balina ebintu bye batandika ebivaamu ensimbi kyokka ensimbi eziwa bamemba buli lutuula agambye nti zirina kwongera ekibiina ekiba kikozemu omwaka. Kisinziira ebyenfuna omwaka bitambudde bitya kubanga ojja kwesingana nti mu covid-19 ku luli yatukosa netumala almost emyaka 2 nga tetukola abasasulako ku bwa memba nga tosobola kumusaba ssente ng'atandise essaawa 4 ku ssaawa 11 ne bamugobadde ewaka ng'obwa memba twabuyimiriza nga tusobola kusolooza bantu ssente. Jimese Mugabi yakusakidde eggulire. Abatuuze abaliraanye Lake Bunyonyi baagala kusisinkana mukulembeze wa ggwanga lino President Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga y'oluguudo olutuuka ku Lake oba ku nnyanja gye bagamba nti mbi nnyo nga n'olwekyo walina okubaawo ekikolebwawo. Babyogeredde mu nsisinkano gye babaddemu ku kacwe kano e Kabale. Abatuuze abaliraanye Lake Bunyonyi basabye abakulembeze baabwe babategekera ensinkano ne President Museveni boogerezeganye ku nsonga zaabwe ezibaluma naddala ku mbeera y'oluguudo oluva e Kabale okudda ku Lake Bunyonyi. Mu lukiiko olwetabiddwamu bamusiga nsimbi olutudde ku kacwe kano Agricultural Research Institute bategeezezza nti abakulembeze baabwe teboogedde kimala okulaba nga bakolera oluguudo luno. Bagamba nti oluguudo luno President Museveni yasuubiza okulubakolerako mu kalulu ka 2021. Promised since 2001 to be tarmacked up to today. But the good news is that the government got a loan from ADB about a year ago. But up to now, the road has not started. The procurement is still ongoing. Okusinzira ku Engineer Nicholas Byengoma nga yaddukanya akaadi ya cottages agambye nti engeri abakulembeze baabwe gye balemereddwa okutuusa ensonga zaabwe ezibaluma ez'okufuna oluguudo olulungi bo baagala basinkane President Museveni Butereevu bamubuulire engeri gye bafiirwamu mu by'obulambuzi olw'embeera y'enguudo embi. Which holds more than 35,000 tourists who go track in Windi, where the biggest foreign exchange for this country comes from. Saturday Johnson Lutomi omu ku batuuze agambye nti abakungu mu kitongole ky'enguudo ekya UNRA babatuukira ne babalagira okwamuka ebitundu mwe babeera nga beetegekera okuzimba oluguudo luno naye n'okutuusa kati tebalabawo nkyukakyuka yonna. Bakasiga abajire ngo bali affected kufuruka hati yeti baba here compensation ngena kanta kuba balenda kushenya aholenda kuza kugura ngo baliho wafurukira hati yetu cyangagura bwo kuba murachimanya na ka prices za Uganda kukuza kumazira hinduka. Mu lukiiko luno Richard Kananura nga yavunaanyizibwa ku kuddabiriza enguudo mu UNRA e Kabale agambye nti enteekateeka okula oluguudo ziri mu GIA. Azakora activities zabo zitandikire omiti 3 from the where we put our what mark posts miti 3
wanoza kwombeka wanoza kukola ki. Abavunaanyizibwa ku by'obutonde bw'ensi Kabale ne Rubanda bawadde abakwatibwako amagezi ku ngeri gye balina okukwata mu pulojekiti eno ngezze. Waza kukora omulimo gwona hitaka lya Uganda noteekwa kureba ebyobuhangwa wabitwazo. Ba RDC okuliriyani Luteraho ne Godfrey Nyakahuma okuva e Rubanda ne Kabale bagambye nti bakola ekisoboka pulojekiti eno evemu ebibala ebirungi. Amabale tuja kubabinga twakutaho terms and conditions mushobora abantu mwenyine ryo mwibali bakahondera amateka bakashigara bakora n'umurimo gwa tourism nakusigara gukora ki no gutambo tuko. Job Namanya yakusakidde eggulire lino. N'ensonga eyo tetugenda kubanga tusukawo n'amawulire agabuutikidde akawungeezi kane eddakiika ziri 25 ezibulayo okuwera essaawa 2 nkwebaza ekiseera ky'owaddeyo netambula ffenna olunaku olwaleero lindirira agataliiko nfufu ku ssaawa 4 ku Bukedde TV1 ku Urban TV ssaawa 3 The News ekiro kya leero ate era ku 10:5 Bukedde Farmer Radio Embuutikizi ku ssaawa 3 ojja kufuna amawulire ze. Ismail Nsubuga mwennyinaze Aidana Kazibuule ajja kubeerawo olunaku olw'enkya okutwala mu maaso n'amawulire agabuutikidde.